musajja n'amala emyaka 4 ng'ali akasasiro nga gwensonga emyaka 10 munno nga gwababo balya bulungi gwaba abamula bali kasasiro nga gweri essanyu lyo abantu bakola abantu ebintu abantu bakola abantu ebintu seeka abasomero ogenda okuwulira akabanga mbuzi abantu bakabya abantu ng'embuzi kati ne babuuza Mufaaki tawali fe tumwagala mufu yabakola kitawali nga lwakyagivuga emmotoka nga lwakyagivuga nsonga ki yabakola kitawali ani yabasindise maama w'omuto nga gwegindako oba alina kyeyabakola tewali naye kiki afe Faruku kankunnyonnyole fe ababeera mu kuziika eno mu kunaaza ffe tukakasa nti omuntu alina kyali fe ababeera eno anti gwe olumala ofiirwa onkubira essimu seeka oli seeka wange taata afudde kati gw'okoma ku taata afudde ffe tugenda okunaaza kyekiri eyo muganda wange okunaaza omuntu n'okumuzinga n'okumuziika kankutwaleko awo weewakulaga nti omuntu talina kyali batya anti ugamba mutekeeko amazzi siga kukunyula nkoko tolina kyoli ebikuwaga bikuwagira bwerere byonna ogenda kubireka anti tukwata bwe tuba mu kyaleere tukwata ekigogo kimanyi ekitooke kye batemako bino ebintu by'ekitooke ne tukiteekawo ne tuteekawo ekinnya wansi nga tusimyesimyewo oluusi ne tuteekamu omusenyu tukwebasaako otyo ne tukwebasaako tuti engoye zonna tuzigjeemu to making sure nti oba wasibwa enviiri omukyala tusumululayo ebiviiri bino byonna bigozigozi n'obireka ku nsi tewajja nabyo byonna obisanze ku nsi amalala ogasanze ku nsi obadde wasiiga gundi bonobo makeup wo lipstick olaba tamaze n'oyongerako ne katomato sauce n'oteekako booti tukwata akawero byonna mubikuuta abanaazi ne babijjako omwa wajja tobiina ntubijjako abadde alina makeup yonna ogendera ku original yo ntubijjako engalo zino tumakinga sure nti oziraba nga bwe ziri twakuguka mu kano anti obadde ng'okola oti sembera katugana edda tokanga nsi kano ne tukakola tuti netukwata nakano tukakola tuti musooka mugira ngalo lwaki muzifunyulula tobaako kyotwala tukutwala oli muyala wajja olina kyolidde kati era n'emmere yaffe gireke ku nsi tugiziike Faruku tukwata tuti olugoye ne tuyisaamu tuti omukono ne tunyiga olubuto luno ne tukamula emmere yaffe lumonde waffe bamulidde muleke ku nsi tugenda naye naye nga gwe tunyiga manager wa bizimbe gwe tunyiga director w'amasomero gwe tunyiga ambassador w'egindi gwe tumaliriza oba badde n'enjala zino ne tuzisalako tuzisalako togenda na byaffe nazo tuzikusalako ebigere bino byonna tukunaaza ne kooli yaffe lireke kati ne tuddira obugagga bo bw'ogenze nabo abadde alina waleti national ID banka biki kaadi za banka n'ebirala byonna bireke esande no tumakinga sure ntekuli wadde ensawo okumanyanga abantu awo bazibu n'abakkirira wansi okuteekayo wansi bavaayo batuyanyi kyokka bo tebagenda eri mu nsonda gy'oli mwana Adaani bo bakoma kungulu kati ate gwe bataddeyo ne bakukolaka bisimillahi wa ala basooka ne bakumbuza ku bisambi bati mutwe guliwa musosiza bigere mukole ne babikabika naye nga byonna kutetenkanya kute buli aleeta amagezi gakongerayo mugagga goli lunaku ate ekyokuba ntoziise tezitegeeza nti tebafudde buli lunaku anti ebintu bina bibeerawo mu nsi buli lunaku wabawo abajje mu duniya Allah baleese mu nsi nga bo bapya ate buli lunaku mubaamu bajjamu kati gwe weeraba gwe jangu isookera ddala weebuuza ekibuuzo ekisooka wajja naki Faruku bwali ojja mu nsi muno wajja naki byonna ebikuwaga bisanze mu nsi wajja naki ekyo kimu engoye wajja nazo ezo bizinesi wajja nazo emmotoka z'ovuga wajja nazo mukyala wo wajja naye abaana wajja obazadde wajja naki buli ansa egenda kunzika nga egatewali kati ekyokubiri baakutuma kyenkana ki nti bw'otali kifuna tolikkakkana baakutuma kyenkana ki ekikuleetera famire okubanga buli omu akwevuma ne bw'otuulawo bavaawo baakutuma kyenkana ki kati ekisembayo weebuuze ogenda naki ansi okimanyi nti yonna eriemu tewali wajja naki baakutuma kyenkana ki ogenda naki ng'ova mu bulamu bw'ensi lwaki tova ku bantu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusizaako mwenna we muwangali okubeera nga mutulaba bulungi. Yenze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne Sheikh Shafik Mafu Mafu. Mwamunsaba mbeere nga mubaleeterako alhamdulillah mufunye wuuno waali Sheikh akasuka ekigambo wali online ekigambo ne kituukira ddala ku muntu. Sheikh assalamu alaikum. Nga nsanze okulaba. Nange nsanyuse. Ugamba otya yahe? Bijo nkulaba ng'oli ku mirimu oweereza. Mpola mpola. Naye ne nsanyuka okubanga n'abo walimu kusobola bafisizaamu akadde. Kati awo nange nnyongera okutegeera erinnya Faruq. Oye erinnya Faruq yali nickname ya Omar ibn al-Khattab. Okay. Era nabbi yamwogerako n'agamba nti senga waliyo nabbi oluvannyuma lwange yali badde Umaru. Al-Faruq. Nga kitegeeza ki? Al-Faruq tuyinza ogiyitanga oba empologoma. Faruq muntu mulamu. Faruq gamba omulambulukufu byonna osobola obigattawo ku Faruq. Era mu bantu bw'ogenda e Makka bw'ogenda e Madina n'oyita mu Babu Salaam. Babu Salaam gwe mulyango gwe batolera Nabbi Salaamu. Abaali mikwano nnyo egya Nabbi ennyo ku lisiti abajja Allah bye yawejja nanga bakyali balamu baali 10. Naye mu abo 10 Allah yalondako babiri, kuliko babiri abali okumpi ne Nabbi nga babaziika kumpi ne Nabbi. Kuliko Abubakari ne Umar al-Faruq. Alhamdulillah. Bangamba otwala n'abantu e Makka. Era sawa yonera tugenda kusitula inshallah. Batwala mu Ramadhani mu Hijja. Era programu eriwo kati ya Hijja era abasiramu nyagala bakubiriza yonna gy'onooyita ng'ogenda e Makka omwaka guno bagenda kuggalawo mangu. Why? Anti luli omwaka ogwedde visa zakyankala jukira Hijja Uganda si ebeginako amaanyi. Saudi Arabia ebeginako amaanyi. Saudi yegaba visa yegaba visa eza Hijja eza Ramadhani ne bongamba nti ogenda kati njikuwa zino eza umra naye eza Hijja Saudi Arabia eyinza obba waayo ne baga nti bawadde visa bweziti kane batuuka system ne baggalawo. Kyekyatuuka omwaka ogwedde kati omwaka guno amagezi ge baasaze kulaba nga Ramadhani egenda okuggwako nga buli muntu akiriyalinze gy'anaayita okwewala obutafuna visa. Kati omuntu ogenda mu Ramadhani nga ne visa y'ogirina omanya olinda bulinzi lunaku lwagenda Makka kiyamba muntu oyo. So bwe kityo bwe kiri baganda bange tuzze wano tugenda kwejjukanyako ku nsonga z'okufa tuteekemu n'ensonga za famire. Sheikh mwe kennyini mwe batugamba tuyunge famire. Famire zennyini ne zitukolako obulyazaamaanya kati ne tubeera nga tuli confused. Naye Sheikh ndowooza tutandikire mu kufa, ensonga z'okufa zino. Abantu tubajjukanyeeko kuba tugenda ne twerabira obulamu bw'ensi. Omuntu n'akola omuntu ekintu neerabira okufa n'alowooza nti ye talikola ki? Taliva mu bulamu bw'ensi eno. Okitegeera n'alyazaamaanya n'abba amataka g'abantu n'atta abantu n'akola buli kazambi naye nga ffenna endi yaffe eri ku ki? Kufa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu kusooka okulambula entaana oba ebijja kyali tekikkirizibwa. Ogende kulimba enkoowe kyali tekikkirizibwa. Naye Nabbi najja n'amawulire gano wammanga n'agamba kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur. Nalimba ganya okulambula entaana mu kusooka. Kati n'agamba ala fazuruha, kati mugende eyo muzirambule. N'awa n'ensonga lwaki tuzirambula tudhakkirukum al-maut, zigenda kujjukiza nti olina kyoli n'abo baalinga ggwe. Bw'ogende wamwe ku bijja Faruku osooka n'ogamba kaga era omuntu ava mu limbo oba omuntu ava mu kuziika ku bijja ewaabwe n'asigala ng'akyalina amalala oyo omutya. Era yagamba nti yenna hadithega yenna tasobola kwebuulirira na kufa fannaaru yakfiika, omuliro gwe gujja omusomesa. Kubanga okufa gwe kennyini bw'obadde owangala nabo tobalaba. Gw'oli muyimbi bayimbi banno mu nsi tokyabalaba. Oli seeka baseeka banno obaziise. Oli munnabyabufuzi ba MP bafudde nga n'ebisanja byabwe tebinnaggwayo. Oli mugagga abagagga balese ebizimbe era n'osigala nga teweebuulirira. Kyaga nti kati gw'obanga olaba okufa tekuyinza kubuulirira weetereze gwerinda muliro. Ko buli kimu okufa bantu abadde bawangaala abakusinga buli kimu bali mu ttaka abakusinga buli kimu abaatuulanga Faruku ne bakyaza abantu nga baamaanyi wetwogerera mu nsi tebaliimu nga bakolanga mirimu gino gy'okola ng'atuula wano n'entuula wano ne bwe twogerera nga bakyaza ng'ensi yonna erinze programu zaabwe
mu nsi tebalina woyinza kubalaba okujjako wansi w'ettaka. Olwaleero no bogenda mu kabuli zaabwe n'okwata akaveera ka bbulaaka akatono magumba gaabwe gajjamu. What? Amagumba gaabwe gajja mu kaveera ka bbulaaka. Abaali ab'amaanyi abaakubanga ebifuba enda mpola tomumanyi akuba ekifuba nga tomumanyi abo bangi oli n'akangakanga ensi naye gwe omumanyi bulungi kati nno okumanya nga tomumanyi gwe ngenda kutta nga sikutteeko we bagamba. naye Allah atulaga kyobalaba Allah abuuza ya ayuha l insaan faruku insaani eno mu bracket min alqausain yali tategeeza musiraamu yekka n'atali owaaye muntu gwe owaaye mugagga gwe owaaye mwavu gwe owaaye munene gwe mutono gwe emupi gwe seeka gwe ma gharraka birabbika alkarim lwaki bagambye ebya Katonda tobiwa muwendo awo gwe nomala ewiiki namba totadde muto ku ttaka ne wiiki mwofiridde togisaaliddeemu wadde swala kyokka nga gyogenze bagenze kubanja swala ejjuma neetuuka neweebuzaabuza abantu bayingira muzikiti toyingidde esente ozirina ofudde togenze makka ma gharraka birabbika alkarim amaanyi ogajjawo ago agaggana okusinza Katonda Faruku n'akuwa ensonga gwe tomanyi nti yakutonda alladhi oyo khalakaka yakutonda fasawaka n'akutereeza faadalaka n'akwenkanyankanya. Olwaleero gwokwata endabirwamu booti n'oteekako obuntu wa redi 10 booti ne bukkiwi wano booti n'otandika okola challenge obulungi bunnuma gwe weerabidde akuwadde obulungi obwo bukuluma esi n'otegeeza abantu ze siri wa bulijjo oli ateeka akafaananyi bw'ati ku status oba ku Snapchat oba wona wakatadde n'agamba amahale Range Rover nga ye okusinza bwe yeeraba akina ozena bumotoka simanyanga sipasio simanya vitizi ne weba Range Rover nga ne weba buno motoka obuso vitizi tomusobola agamba okusinzira nga bwe neeraba atayina Range Rover tonsobola lwaki magarraka birabbika alkarim bw'omaze okwetunulira ng'olaba ozitowa Range Rover amahale kati ki ekigaana okusaala esswala 5 Allah agamba nasukkulumya omuntu mu nsi yonna omuntu namufuula wanjawulo talina kyagenda kwekwasa omuntu yenna nakusukkulumya Faruku ku bitonde byonna sisitimu yo yanjawulo ku nte ente ne bwafiirawo tusindika nsindike ne bwaba mwana muto nga avudde mu lubuto ne tumusanga ensi ekuŋŋaana bambi oli wa kitiibwa omuntu tetumanyi kitiibwa kyaffe abantu tebamanyi kitiibwa kyabwe kati gwe omuntu afudde twalibadde tumunaalizaaki twalibadde tumukubira ki perfume twalibadde tumukubaka tugendewaawo ebikolebwa ku muntu omuntu ategeere ddala nti tetuli kyamaanyi nnyo kwepankira ku nsi eno kati abantu buli muntu yali badde ayingira mu department ye buli muntu yali omanyi kati ffe ngaabo walimu ekiyinza okukusomesa okufa kulabira kuseeka muno seeka nkata nti agenze nabadde naye trip Dubai mu Ramadan nga 14 paka nga 17 era nga ye mutwe omukulu kati nga ffe tuyinza ogamba nti nga bagenda gamba oba awerekeddwako kwa mukadde waffe irimu mukadde waffe mu myaka mukadde waffe amira ayinza okubaga nti abaye kati mwe muli baana kino kitambula kiti wetwogerera ku lisiti yagivuddeko ettaka lyagimugjeeko bw'atyo Allah. South Africa oyo seeka muzaati yagendangayo abaana banyumiza lwe nabaddeyo yatuukanga South Africa oba basiraamu oba si basiraamu nga zihoro zonna zikubako n'ayogera essaawa 6 nga temuli akolamu bw'ati nga batudde takyasobola kudda ku lisiti egenda South Africa ali kigoogwa okukwekufa BMK yali musajja w'amaanyi ab'ebyobufuzi olwaleero nali ndaba ku butambi bw'abasajja ababadde mu nsi muno ab'amaanyi nendaba katambi k'omusajja gwe bayitanga Napoleon Bonaparte mwamusomako mu 11 mu bigambo bye eby'amaanyi ebyalaganga nti amaanyi agayina era tasobola kuva mu nsi yagambanga nti I'm the state and the state is me ng'ategeeza ensi nti mwagala okumanya ayagala okutegeera ensi nze Napoleon nze ensi ye minzaani and the state is me era byonna nze mbimala Allah namuga tolimba bantu kankonyege wansi waayo Allah namuteeka wansi w'ensi takyasobola kunyega kigambo bune Firawuna kati oyo Firawuna yakola ne statement etali ya bulijjo ana rabbukum al-a'la ayagala okumanya Katonda nyenze Allah n'anyiga abantu baava ddanga beepika amalala gatandika dda
amalala kati wuliriza wali omusajja bamuyitanga Qaruna Allah amunyumyako muswati Qasas n'agamba nti inna Qaruna kana min qaumi Musa Qaruna yali mu lembe gwa nabbi Musa naye ng'ayina amalala kati nga baseeka abamugambako owaye Qaruna tokola boti Qaruna terokola boti azaseeka Kasimu baseeka Kasimu b'emirembe egyo bamugamba Qaruna saala Qaruna yamba abanaku Qaruna kola boti n'agamba temumbuulira Allah n'anyiigira yali mugagga okumanya yali mugagga Allah wa atainahu min al-kunuzi twamuwa ku maali okumanya nga twagimuwa ng'abasitula ebisumuluzo by'emaali ye basajja bakirimanya ab'ebifuba abakoma store bakubano bano abawera kyonjo okunkola kyenjo okukola n'okuba ebigere n'afubutuka baali basajja nga balina ebifuba nga bakwata bakoma store za sente era lumu Karuna yakwatako omu ku basajja abeetaavu n'amuyingiza mawanika ge namugajja mu kyoyagala oli buyatuuka edda essaawa ziyamuwa n'avayo nga talina kyajjeemu nga yeewuunye zino bannaye oli abazirina naye Allah bwe bamugamba Karuna akole Allah byagala n'agaana Allah n'anyiiga n'akwata essente ze n'amuzikiriza yasooka n'amukwata n'amuzikiriza kati amulere gasaasaana Musa asabidde munne essaala embi afe atwale ebyobugagga bye Allah omulaga nti n'essente sizayagala n'amugamba n'essente kakkirire nazo Karuna okumanya nga ali mugagga buno bugolodi bwolaba butambula ku nsi buno bugolodi abantu bwe bekubira emubenda amasasi Karuna bwe bugolodi bwe yaleka bwe Kongo bwo bwasigalira bwava wa Karuna yali mugagga nawe twogerera Karuna mu nsi talimu kati wano wansi ayedda kallananga wabtaqi fima ataka Allahu dara al-akhirah katonda byakuwadde Faruku akwadde emitwalo 5 jako 10 oluweyeri katonda mu muzikiti kati kyakuwadde gomanya si kikyo aljannatu dari wal malu mali jana yange mali yange gure jana yange ne mali yange guno fuluma omuzikiti ngato zino zo bawayo zikusaaliza kyokango oyina Seeko okufa wano omuntu bwafa abantu twagala tubatunuze mu kufa kuno kubanga tewali agenda kubuuka eri ekoona buli omu alina oligwamu si bwe kiri Faruku kankunnyonnyole fe ababeera mu kuziika eno mu kunaaza ffe tukakasa nti omuntu alina kyali fe ababeera eno anti gwe olumala ofiirwa onkubira essimu Seeka oli Seeka wange taata afudde kati gw'okoma ku taata afudde ffe tugenda okunaaza kyekiri eyo muganda wange okunaaza omuntu n'okumuzinga n'okumuziika kankutwalekaawo weewakulaga nti omuntu talina kyali batya antugamba mutekeeko amazzi sigakukunyuula nkoko kumanya nkoko mukwata amazzi gakufumba process ebeera etya fiirwa senga wange ngenda mu kyalo ewaffe Kasawo nsanga njala yali ennuma nagenda leetimu sanga ne bagane kati tunaziika musoke mumpe ku mazzi kyebaŋŋamba musoke mumpe ku mmere kyebaŋŋamba nga ndaba essepiki eriko endagala waggulu nga ndooza mukyere guno ogwaffe kyammalamu amaanyi ne baŋŋamba eyo si mmere mazzi gagenda kunaaza ssenga kati Faruku butya bwe bagenda okufumba amazzi ng'amazzi ago gagenda kunyiga ggwe lubuto so tusooka kufumbira mazzi twagala kulaga nti tolina kyoli mukwano byonna byokola bikole naye nga mu bulamu bw'ensi abantu bate tolina kyoli saara tolina kyoli ebikuwaga bikuwagira bwerere byonna ogenda kubireka anti tukwata bwe tuba mu kyaleere tukwata ekigogo kimanyi ekitooke kye batemako bino ebintu by'ekitooke ne tukiteekawo ne tuteekawo ekinnya wansi nga tusimyesimyewo oluusi ne tuteekamu omusenyu tukwebasaako mumwebasa ku kigogo twebasa mufu abadde alina ekitanda wuli ku kigogo otyo abadde tava ku nnyonyi alinya first class ziri ezammwe baga nti oyo wa business class kigogo otyo ne tukwebasaako tuti engoye zonna tuzigjeemu tumakinga sure nti oba wasibwa enviiri omukyala tusumululayo ebiviiri bino byonna bigozigozi n'obireka ku nsi tewajja nabyo byonna obisanze ku nsi amalala ogasanze ku nsi obadde wasiiga gundi bonobo makeup wo lipstick olaba tamaze n'oyongerako ne katomato sauce n'oteekako booti tukwata akawero byonna mubikuuta abanaazi nebijjako omumwa wajja tobiina netubijjako abadde alina makeup yonna ogendera ku origino yo netubijjako engalo zino tumakinga sure nti oziraba nga bwe ziri twakuguka mu kano anti obadde nga okola oti sembera katugana edda tokanga nsi kano netukakola tuti netukwata nakano tukakola tuti musooka mugira ngalo lwaki muzifunyulula tobaako kyotwala wabisanga ku nsi wajja naki
wajja naki jukira wajja oli oti omuntu wabazaalibwa ajjali ati manje segeza byonna akina yaka abalabe njabba kuba omwana bwate bwajja era bw'okola oti segeza gwenseganyi okola oti ng'olaga nti nja kulwana faafagana n'ensi abalabe nja faafagana nabo abanwanyisa akina yaka nja sasula emisolo egyo gye bawuza gy'amaanyi gyonna nja kulwana nagyo abo bagamba mbu bajja kunsobola nja teekawo embeera balooya nja bafuna katojja oli oti kabonera kalaga wano muba mumuzzaayo muganda wange binali n'epika byabwereere nze siina kyennina bikonde nafunya byabwereere kati kibinnyo kyobalaba imamu Shafii rahimahullah yagamba nti wazaalibwa Faruq bakiyan ng'okaaba wannaasi hawlaka yadhahakuna surur ng'abaliwo ate bo baseka gwe ng'olaba ensijo zeemu erimu abalabe abatali balungi abakulaga ku ngulu nti bakwaganga tebakwagala erimu osasula emisolo erimu yaka erimu kakyekyakkubi omulanga n'okaaba buli mwana azaalibwa akaaba era abaliwo bo nga baseka Faruq mukuliko mwana afaananye taatawo afaananye jjajjawo afaananye neiba buli omu afaananya gwayagala naye n'agamba lwana nnyo amaziga ge wajja nago galeme kuwerekera kibi nnyo okubanga wajja n'amaziga ate Faruko oddeyo n'amaziga wajja n'amaziga anti omuntu bw'abanga ava mu nsi ng'abadde mulungi nga Allah bye yamugamba okukola abikoze addayo musanyufu mmwe mukaaba jukira yajja akaaba mwenga museka kati laba ataddayo mwe mukaaba ate naye akaaba jukira eryobozeeyo wa Allah kati oba olina seka ogenda happy ati Allah akulaze byobadde ng'osaddaka byobadde ng'osaala byobadde ng'oyunga oluganda byobadde ng'oyamba kati ogamba abaaye kaddimuni munyanguye jana yange anje Allah akulagako rawdatu min riyadil janna akafaako kabuli bw'oba obadde okola bulungi kafo mu bifo bya mujjana era totyanga kufa ng'obadde okola birungi anti eri gy'ogenda teriyo waasiwaasi teriyo balabe obulamu buli riyo obwakabuli buno bwakufera gwe n'owangala n'omuntu n'akusekera ng'ate yagenda okutta enkya obwe bulamu buliriyo obwo n'obeera mu famire nga buli kyokola kyonna ate be bakuba amajinni obwo bulamu buliriyo kati obulamu obwaddala kati kale bakulumbe mu kabuli omanyi omufugo baali basenikidde amajinni tugamukube kabuli abuukebuuke taliyo kati buno obulamu bwaffe butulimba seeko oyogedde ekintu buno obulamu bwaffe obw'ensi butulimba tewali afa omuntu n'amulemerako era n'omufu neyakikoze aba musanyufu kati ate tamanyi nti bw'abanga gwokoze oba omuyambi n'omuyamba gy'alaze wewasinga ati buno baffe bwakweraliikirira tuuka n'osiba muloga oba kiki kiri obwo bulamu oba obuwonyi so seko omuntu mumuteeka ku kigogo ne mumubamba tumutaddeko tuti tulaga nsi terina kyeri tolina kyogenda nakyo ne tumeekinga shuwa n'enviiri zino waba mukyala bazisumulula ne bazisibamu ebituttwa ate waayi anti kusibamu kulaga nti olina kyogenda nakyo obadde olina ebiviiriviri byoteekako ebyechina ebyagundi ebyo n'okangakanga abagambako n'okola oti ekiviiri no bonna ne badduka enviiri ozikozeemu oti ne zikola zitiwe kumbe z'abantu baafadde zibotadde ku mutwe byonna ebyo omala obimaliriza makeup abamu ogenda okulaba wano wafaanana bulala n'akakokola bulala wano walala yeekyusakyusa dda original Allah kwe yamuwa yamuvaako abala bagenze n'ebyuma bakyuse obutonde byonna nsi gye balwanirira katukuteeka ku kigogo tukutwala oli muyala tukutwala oli muyala wajja olina kyolidde kati era n'emmere yaffe gireke ku nsi tugiziike Faruku tukwata tuti olugoye ne tuyisaamu tuti omukono ne tunyiga olubuto luno ne tukamula emmere yaffe gireke lumonde waffe bamulidde muleke ku nsi togenda naye swalazo zojja okulya eyo gy'olaga kati laba nga obadde tozirina okina lyayoki ne tukwata kano Faruku ne tunyiga era okategera akantu ako Faruku naye nga gwe tunyiga manager wa bizimbe gwe tunyiga director w'amasomero gwe tunyiga ambassador w'egindi akulira kampani z'egondi ekika kibadde kiyimiriddeko oyo omukola ebyo atulwa making sure lwaki tulina kukamula wenna esanda yaffe eno gye twaguze ku ssente yaffe tojonoona kusigalamu kantu konna eyo yensi wallahi etuwaga byonna ne tubireka walidde tooke simanya kinyebwa kirimu kyennyanja kireke ku nsi kinyebwa kyaffe byonna ne tumakinga sure tetubikolanga bwe birina okubeera bwe tumaliriza oba baddeyo n'enjala zino ne tuzisalako tuzisalako togenda na byaffe nazo tuzikusalako ebigere bino byonna tukunaaza nekkooli yaffe lireke amazzi gano tukuna seeko olina okunyirira
ogende maaso ga Allah. Kino buli Muisiraamu ali eyo atulaba akitegeere kigenda mutuukako. Oba oyagala oba toyagala. Bwe tumaliriza byonna tubikoze kati ne tuddira obugagga bwo bw'ogenze nabo. Abadde alina wallet, national ID, banka biki, kaadi za banka n'ebirala byonna bireke. Esande no tumakinga sure nte kuli wadde ensawo. Kyoba tukuteeremu ku wallet yo. Onooguleko mu dduuka z'omukabuli, maduuka g'omukabuli. Ogenda ne sandazo 3, esandazo 5. Omukyala 5, omwami 3 ne tukuzingamu. Ne tufuna ekyobugagga kyo kyogeze nakyo. Omwami 3 naki batuteekamu 3. Anti nabbi bwati wagambye. Omukyala tumuzinga kati omukyala olw'ekitiibwa kye sande ezo 5 omubiri gwo gwonna gubeere nga tewaliwo wadde. Ne tukati ne bakukola kanako kusiba. Jukira ekyobugagga kyogenze nakyo pamba matuna mu nnyindo. Ye wammeko oyo. Nenga ne bw'otoola salaamu aleikum ng'onyega. Aji kisimbe kati okirekeddaani ng'anyega. Aji bano babadde ng'olwana ku ttaka. Bano bali ogoba ku ttaka bano ng'ettaka tubakoze omusango ogule sootya. Looya tubagambye tutya ng'anyega. Byonna nga Sheikh tewakyali maani. Kati waliwo olaga. Faamuzo Haji. Ate Haji anyega. Anti omuntu bw'afa awerekerwa ebintu. Abantu be, emaali ye, n'emirimu gye. Fayarji'u ithnani, ebibiri bikomawo, emaali ekomawo n'abantu bakomawo. Wayabuka wahid. By'otalabangawo ng'esswala by'osigazaayo. Emaali ekomyewo, tipa zikomyewo. Ne muntu abayinza ossalamu ne bagamba nti wabaayi. Oluusi bayinza temukwata ku maali y'abamulekwa. Ne tugattagatta n'essandaawo ani agiguze. Wallahi omuntu yenna yina okufa kwe konna ye nga ye omuntu tekumugweramu miliyoni. Ate sandoloza yammeka? Ate sandoloza esukka emitwalo 5. Wenna ne bugagga bwo buzito wanti why abadde alwanira kubeera omu kristi abagagga bo mu Kampala. Ate Faruku njagala kutegeeza obulamu bwonna bwe tuwangaaliramu Allah yabuteekerawo nga buli mu transport atuzza gyali. Obulamu bwonna bwe tuwangaalira mu bunuka gy'ovuga eyo bw'ogikuba essimizo mu maaso eraga ki? Ebitala wokuba essimizo oti eyaka ki? Eyaka red. Sigeza byonna bikole naye sawona ngenda kuyiwa omusaayi ogende. Eyo red ali mu motoka yo olukuba bwoti essimizo. Dashboard neraga ngeraga red. Bw'oku indicator bw'oteeka mu bwoti olaga ziddabo. Ono alina obusaayi yonna tuyinza omugira jangu mpola. Bw'ojja nnyo naawe oyinza okuyika omusaayi. Byonna musaayi. Byonna obulamu bwe tuwangaaliramu endwadde Allah n'azireeta mu nsi muno ze tutamanyi muwendo. Sukaali yajja kutwala bantu. Siriimu yajja kutwala bantu. Malaria yajja kutwala bantu. Ensigo ziruma abantu kutte. Tibbi endwadde buli ssaawa. Kati gwe ennaku 3 mu transport Allah gwe yasindika tugende goloza tolinaako wo. Buliti zikuba abantu enkya n'eggulu yabadde mu nnyumba ne kimugwira ekizimbe ekiki. Yabadde mu faamu ente n'emutomera eyiye. Yalinnye mu kinnya. Emmotoka yamukubye mayiti. Oli yali agenda kukola awo namuŋoona ali mu taxi ye nyirira etukula bijje avuga agenda. Allah nasindika malakul mauti nti awe mwagalira awe nnyini awo tavaawo awo tasukkawo nasikandi break bulungi n'ateeka mu parking bulungi n'ateeka omutwe ku steering bwati yekka nga tewali abimukozeseza. Kati jamu akwata abatakisi obamanyi kale mumutamivu kisibye Eriko tebinywagala nnyo amafuta. Kati edakika ziweranga 3 mukuli edakika 3 oli ajja alingiza ne banne ekitujoza sabo kyebase biraka byasuze na mbwenzi kyebase okujja okukola kano nenga ayinza okuba bambite yebase yandibanga azirise okukuba olujja okumenya olujinga mayiti nga bajja mu mayiti. Kati mumbeera yonna Faruku bukeera kumanya baga nti Faruku yabadde yakamukyaza ate n'afenca. Kati bya dakiika tebiriiko lunaku luba lumu nga Allah akunyiza akututte abantu bagenda yadhhabun wala yarji'un bagenda tebadda. Kyovula Allah agabuuza wa kam ahlakna qablahum min qarnin mumuruza byasabimeka Allah byazatwala centuries mmeka myaka 10 awo Allah ayola century ndera ku Adamu bajja bagenda bannabbi 25 kyokka be tumanyiko bali bannabbi 12 n'ekitundu 25 bonna bazze ne Muhammad omulembe gwe tuli mu netalimu. Wama ja'alna li basharin Allah gateriyo kitonde kye twateeka mu nsinga kya kubeerawo waba Muhammad gwe nkututte abasigadde bebe okusigala Faruku yasigalewo. Kati ne tukujjaawo tukututte tukutadde mu ambulance laba ate basima ettaka nga bagenda oteekayo ebitooke nga gwogenda yo nannyini maka semaka
ne bakwata obutititi embawo ne bajja mu misumali nga gwagenda awo ne batabula akadonga akakulanga kaunga ka muogo nga gogeno tekawo oluba abadde ne piro piro eriko n'obumuli ne batekawo ebibaawo abasajja nga okumanyanga abantu awo wazibu n'abakkirira wansi okuteekayo wansi bavaayo batuyanyi kyokka bo tebagenda eri mu nsonda gy'oli mwana Adaani bo bakoma kungulu kati ate gwe bataddeyo ne bakukolaka bisimillahi waala basooka ne bakumbuza ku bisambi bati mutwe guliwa musosiza bigere mukole ne babikabika naye nga byonna kutetenkanya kute buli aleeta amagezi gakongerayo mugagga gwe buli aleeta amagezi owaaye tusoosayo mutwe abaye tumunaalize wano abaye tumutwala obamulago byonna ngola Faruku byakuteeka wansi mu byonna nga bagala kulekayo ne bamala okuteekayo bulungi bati ne baleeta embaawo ababeerayo wansi babeera babale bataano baana basatu be babeerayo kati ne bateekayo kano kitegeeza kife tumumaliriza mutusikeeyoko ne bakujjayo n'olira omulanga gw'ebitiiyo awo buli muntu ng'akulaga ku mukwano gwe musajja abadde ankolera puroguramu ennungi ono Faruku puroguramu ze zibadde ennungi bambi abadde akyaza bamaseeka awo nga gwe mukwano gwe balina okulaga musajja wattu ng'ebifaananyi ebitambula no ku social media obimanyi birimu okugamba ogunene RIP okugamba ogunene Faruku mukanzu eya bulaaka enjeru sijja kwegerezaako nnyo ku bintu by'okufa ebyo kaakati nga Faruku osadde asenze kale Faruku nga gogo baleese ekigamba RIP fena abasiramu nga tekako wansi inna lillahi awo nga batandika kati awo njagalawo nnyo kye bagenda okwogerako Allah kyagenda okukakasa lindako ono abadde omufere ngeri malayika zikola ziti lindako bambi musajja abadde asaala bambi abadde babaka abasajja lindako anaabadde atava mu ssabo lindako so omusajja oyo bambi yazimbira maama w'ennyumba malayika ngekola eti Faruku bambi abadde ayita bamaseeka musajja musiraamu abala bakyaza naye wallahi ng'agabaseeka eddiini ye ng'emuluma malayika ng'okola eti bino ozitoya minzaaniyo kyogamba bino ebyogerebwa ng'ogenda birina gundi effect ku muntu ono agenda ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayisaawo abafu babiri kati nga nabbi bwabuuza abantu abayo oli agenda mulabe nti mumwogerako omuntu awonye batwale Mungu akikuba emiggo ne boogera ebigambo bino nabbi n'agamba wajja bakikakase bye mwogedde Allah byagenda otuukiriza era eyo wamuliro ne bayisaawo okubiri tyato musajja agadde obulamu bwe tolimulaba mu ntalo talina buzibu ku muntu obulamu yabutwala bwati yeesaalira eswalaze nabbi naga bye mwogeddeko byonna wajja bati bikakase wa mujjana kati nabbi n'atugamba antum shuhadaullahi fil ardi mu abantu mwe abali ku nsi mwe bajulizi ba Allah ku bantu muno mu nsi Faruku bye bakoogerako ng'ofudde Allah byakakasa kati kijja kuba kibi nnyo okuwaayiriza ng'ofudde ti omusajja gwe mulaba oyo wallahi abadde wa mutima mulungi ng'abasanyuse ng'ofudde tobala tukuwa n'omutima omulungi naye ng'abasanyuse ng'ofudde tobala musajja oyo bambi abadde ayagaliza naye nga b'olemesezza emirimu bayitirivu gwe nga buli wootuuka bwoti olwana kulaba nga gwobeerawo wekka ne b'osanzewo n'obalwana n'oyogerera abantu ebisongovu n'otemerera abamu obalese balina mu makomera ku bitali bituufu oli yagenda n'awayiriza omunaga nti mutujjo ng'amazima agamanyi n'agamba ngenda muwayiriza mpaka tajja vaayo n'afa nga muleseeyo bagenda kwogerako ki famire egenda kwogerako ki olese ovumyevumya ensi yonna temumanyi kibula abantu bamuga Allah bunene Allah wesigaliza obulinza ne gundi agenze mafuna yagenze Allah oyina amaanyi naye ngoza bakyogera mu bulungi nga balaba byozza okola osanze abanaku obutaka bwawe bavuze bodo bufuna obagobye ku ttaka omaze obagoba ku ttaka ate bagala teekawo kkolero lya niigiina kulundirawo nte babonaabona tebalina basula myala abantu abagenda kwogerako ki nga Allah akututte okufa kuno kutwenkanyankanya abantu baffe bagenzeseekanabeeranga nnyo ne muzaata nnyo yali musomesa wange ate nga njagala era ng'omutto gwe siguvaako salamu alaikum oliwa anti insha Allah sande tuli wano inshallah kati ndoza tukwata obudde inshallah nabeeranga naye obeera n'ogamba musajja ono mu nsi taliimu omusajja muzaata ali kigogwa nagenda oli omutolera salaamu kabuliye
naye ng'oyita seeka salaamu aleikum nga takyasobola kunyega nga seeka ali mu bagamba allahumma ghfirla warhamu mulimu ebintu ebibeera muno ebyokukyankanya mubusamuga ise nga seeka afa abaddewo muzaata nga naye bagenda bamunaaza bunaaza amala ejjuma amaze emyaka 3 nga takutte ku muzinda lugumu emyaka egyo naye yagambanga nti nkyawa tonnampulira ng'agukwata naye n'okkiriza nti omusajja ayogera kyokka akantu ke bakuteekamu ennyumba gy'olese allah wallahi ne bakuyisa ewuwo mu makaago mu buliri bwo suukaazo emmotoka zo nezikomawo nga nkalu kyokka ekyewuunyisa omuntu bw'amala ofa ne bwaba mugagga abakayanira ebibyo ne beesiba nobikola si bwe babikoze gwe n'obyerekereza bo ne batunda gwe n'obyerekereza abamu ne bazimbawo na ziroogi we nateekawo roogi g'oli eri bo bali mu roogi gwe weerekereza buli kimu kyova olaba allah waba akuwadde omukisa gw'obulamu fala okukola kola allah byakwagaza bw'ofunamu akadde allah mu lunaku allah muwe obudde bwe anti tulina essaawa 24 mu lunaku eswala ziri 5 buli swala giwe eddakiika 10 ziddakiika 10 ago kola ebibyo ebisigadde nezo eddakiika 5 abantu bazimma katonda nazo nazirya nagana edda okufa kwenkanye seeka tulina abantu betulabye mu nsi muno abalina amalala mwe mwasoma ze history mwala omusajja gwe bayitanga mu butu seseko anti mbu yabeeranga Congo ng'abaana basomera France atedde sikola de nga bagenda ne basoma ne badda lanchi najiriye France ng'amaanyi agalina naye allah bwe yafa n'amulaga nti olina kyoli abantu b'ekitundu kye kyennyini ne bamuvaamu tetulina ttaka lya kudiibuuda kumwebasa ttaka tulina ttono eitha kumwokya oba tumuziika ayimiridde ne basima ekinyanga kya ttooyi ne bamusonsekamu pulezidenti paka kati ensi lwaki ekumalamu oli erosi wano ofukidde abantu ekitalo lwaki tolamuza mazima ettaka lya munaku olwokuba omugagga alina kyakuwadde lwaki olyaza amaanyi omunaku ofukidde abantu ekitalo mu famire olwokuba allah akwaddemu ku ssente obuza mbasobola buli lwogenda n'obatunda ne maama ono omutundira mu nju mujja kundaba lwogenzeeyo n'okangakanga abantu n'abasirikale ate toli mugagga naye teweerabira allah gyakujje wali mazzi kisaayisaayi kinyamanyama alaqata mudghatan fakhalaqna alaqata fakasawna idhama lahma allah n'addira ekinyama ekyo n'akyambazaamu amagumba amazzi kinyama amazzi kisaayisaayi kinyamanyama fakasawna alidhama lahma kinyama ekyo allah n'akiteekamu eggumba kati eggumba eryo olw'okuba likalubyemu gwe yali amazzi gotasobola nakulaga muntu bwoti mu lujjudde kati ensi yonna ekaaba lwakuba ggwe seeka abantu babi nze ntwala abantu e Makka oli n'atuuka nga mwetolola kaaba n'akaaba naye nga yatula linnya lya muntu oyo naga naye lwakisula sula nga nnakukola ki bambi ye nga litamwagalira abantu bazuukusa ekiro ne bafuna wuzu ne basaala naye nga bagenze kuwanika mikono kuloopa ggwe oli n'akola bw'ati nga bw'akaaba ekiro famire ye bonaabona lwakuba ggwe abaana be tebasoma lwakuba ggwe gw'omulemesezza omulimu kyokka nga omaze byonna obikola ate nga si gw'obisigazza n'otemerera goloza oyo yagenda mu kyalo nadda mu kyalo okulima nga gwe yamulemesa Kampala ayinza okwerabira ne maaso ga Allah buli lwabeera mu kyalo n'akuba enkumbi bw'ati ng'ajjukira edduuka liri wamulemesa badduka abantu bagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga baali balalu agambe onnyonnyole Allah wamusuula eddalu lyakinyonnyola Allah sinze kano nga kati kwata ku swala zo omuddize musajja n'amala emyaka 4 ng'alya kasasiro nga gw'ensonga emyaka 10 munno nga gwababo balya bulungi gwaba abamulala bali kasasiro nga gweri essanyu lyo seeka amajini gakuba abantu omuntu atuuka ku kyalo n'agamba mwenna muveeko n'abagoba ku kisaasi waliwo akafo kali kaleerwawo bajjanjabirewo majini nali ngenzeewoko okusaaliraoko abantu bakola abantu ebintu seeka aba asomero ogenda okuwulira akabanga mbuzi abantu bakabya abantu ng'embuzi kati ne babuuza Mufaaki tawali fe tumwagala mufu yabakola kitawali nga bwakyagivuga emmotoka nga bwakyagivuga
nsonga ki yabakola ki tewali ani yabasindise maama w'omuto gwegindako oba alina kyeyabakola tewali naye kiki afe afe abantu betuwangaliramu famire abantu balajana oli natuukanga ne mukika agendayo kiro mu bikooti buli lwagenda yavaayo namajini nayogedde ku vidiyo awo abadde wa muganda wange Essaawa nayimba yakoze ekintu namwewuunya yakuŋŋanyiza famire ye yonna yonna nagikuŋŋaanya kuyunga luganda tewabaddeyo wadde muyimbi n'ogwo tewabaddeyo wadde kidongo n'ekyo ng'ayagala irimu yokka yes era mba njogere newabaawo ayisaamu ati yatabuse nga tewali wadde naye nga ani gwe atasobola twalayo saba Allah amutwalire awo mu byeddiini nabalabye mpaka era nakola kaseera twaga nti mbadde nsaba bwe mulabanga ngaabo walimu nga nfa ku mulamwa gw'eddiini munkubire saagala mumpaane buwaanyi mumbuulire bigambo ng'olaba nga temuli wadde mulaba ng'akola ki ayiwawo swala 5 ate mu jjama ne muduro ayiwawo swala 5 era mu jjama era namuteeka kumpi ka neiba wange era essaawa n'ogenda mula ku lisiti egenda e Makka inshallah muduro essaawa ku lisiti egenda e Makka ajja kubaako kakati seka bino bituuka ne bikoma muganda wange obulamu buno butuuka ne bukoma ate era Faruku okufa tekuli wala eri buli muntu okumanya nga tekuli wala obubonero obulaga omuntu nti agenda ebiseera ebisinga obungi omuntu waweza emyaka 3 butandika kumwoleka butandika okumulabikirako butya oyinza okuba olina mulwadde wa lusa kabonero kalaga nti Allah akusindise malayika ekulabule kyogenda symptoms zitandika okweyoleka amaaso gano ogenda okulaba nga tokyasobola kutunula bwoti nga tolina galubindi kabonero kalaga nti amaaso go katugasookeyo mu kabuli naawe ojja ogenda okulaba amaaso gali mu ssanda ogenda okulaba nga Faruku tokyasobola kutuula kagubere mu muzikiti oba mu mukolo nga tolina katebe ng'era omusajja mukulu yebaga muleete entebe tajjasobola wansi magulu gaafa kabonero kalaga nti gamagulu ogenda kabuli Faruku ogenda okulaba nga emmere bagireeta naye nga bakubuuza onoolyaki temuteekako ebijanjaalo mwamba nti mwagala kunzita ogenda okulaba abasawo bakutegeeza namusajja wange omu mukama wange omu bamugamba ku salaamu awo bamugamba nti bw'olirya emmere esukka ekikonde kyo basime kabuliyo aba Allah wakufunza bw'olirya emmere aye ne bamugamba si ekikonde ekyomulala kuba ekiki ekitono kati n'ogeza oli ekikonde kya Faruku ogenze kola ebisajja ebyo oyinza oli ekikonde kya Gorola omaliriza kabuli ekoze etya kabuli eyasamye bwatyo Katonda watufunza akufunza mpola mpola Allah akufunza akulaga ogenda okulaba eyebakanga essaawa 6 essaawa 10 wala ne kasumagira ng'ekikugaana okwebaka amangu isha banayi mujjule emmere nze isha olumalange Mungu akufunza bwatyo bwafunza omwanadamu eyakeera nga 11 ogenda okukola saawa 4 aweza ffe tukyakeera twakula ebyo na Allah ajja akufunza emmere agikuggyeko emu talya bisiike takola biki ate bw'alya bwe biti afuna bino omunnyo tateeka mungi otomuteeramu munnyo atukesera Allah emmere n'agimuggyako ogenda okulaba abantu bw'alya dayate nabaddeko mwakashawo mu dduuka nembuuza omuwala mukwano gwange akolamu nemuga kati bino biki nangamba abantu emmere bagivaako bino bibalya nemugaba biki bino biwungawunga byoteeka mu mazzi agokya noyiwamu omubisi gw'enjuki abantu bibalya emmere bagita kabonero kalaga nti emmere y'omu nsi eweddeko kati linda eri yamujjana oba yonna gy'oliraga kati obubonero bwonna obwo butulaga tukola ki tugenda era Allah agamba iqtaraba linnasi hisaabuhum abantu okufa kwabwe kutuuse ngenda bba balabi bakola naye abagenda obbalibwa si bye baliko bakyali mu fitina abagenda obbalibwa si bye baliko bali mu ntalo gundi nkusobola swala zibayitako balimu ebyo abantu okwolebwa kutuuse bali mu kwozesaamu genda e Makka tayagala yamba bakadde bo tayagala abantu bali mu nsi muno bayiwa ssente mu kibuga bamama baabwe basula bweru amabaati mwe bamuzaalira ewaka mu kyalo ge gakyaliko enkuba bw'etonnya maama alembeka akwata baafu n'ateeka ku buliri bwe kata asina kitanda kafaliso wansi emifaliso abalina obutandatanda bamaama baabwe bategayo mabulooka yayina ekitanda kiringa luumu
Ekiyigo kirabika bulungi alina amazzi agokya n'aganyogoga ekitali kibi. Laba mama omukyalo gyali. Beerabidde ebijja ogende waabwe mu byalo nga wamala okufiirwa n'asooka aleeta abagagga mmotoka ne zipaakinga n'afuna abalangi ne basigasiga ku buyumba n'amabati ne bagasiga langi. Naye nga abakyala bonna yabazimbira ate bonna si bawoowe. Bonna yabazimbira. Maama w'oyo ng'ajja mu kibuga muno okujja okumulaba n'alinnya takisi. Maama we n'alinnya takisi okujja okulaba omugagga. Ate bw'atuukawo n'asanga taliiwo. Omukyala we waka n'amutereka mu kayumba ka sikaali paka baawe waanajja. Maama we yazze n'amutadde eri wa sikaali anti maama wandoga. Byebigambo abakyala bakola. Maama wandoga. Ku maama wo nange ojja ssalawo omu. Baby nsonyiwa ngenda muga atajja kudda. Nawe ng'oli musanyufu. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Baby, I'm sorry. Naye tonde emirundi n'emirundi. Maama wali mu kayumba ka sikaali mwatudde. Mwalinze n'akasawo ke. Akayina sawo gye baweeka bati. N'omukondo ogumu oba ekiweeka ekimu kyakutuka yazza akutte bw'ati. Ne gomesi enkadde erimu n'ebituli. Naye nga wiiki ejja agenda mu shopping Dubai ne mukyala. Kango obulamu olaba abantu babutadde mbino byansi byokka. Ebiriko ejja nabo tebabirabawo. Kyokka wayita emyaka ebiri nawooza abakyala babi. Abakyala babi. Obukyala mbatadde. Kyala babi. Shaitwan tombuulira. Wallahi aliddamu okundaba. Siddamu. Naye nga gwolooza abakyala be babi. Bikolimo byoli. Allah abireese. Allah abire. Kyokka oyo golaba ne bw'obimukola byonna maama byonna ne bw'obimukola asigala agamba omwana wange tayagala amwogerako kibi. Tayagala akwogerako kibi Faruku. Era ensi yonna temanyanga nti ensi yonna emanya oli mukulu maama we yamanya oli bebi. Mwana wange oli bulungi. Mwama oli bulungi. Bwahulira okwekyanga mu kibuga. Simanya kusimba bitooke. Simanya kukola biki. Yawulira buli kyawulira kyonna mu kibuga alozaayo gwe. Mwana wange nawulidde bagamba mu mwenye ku kkubo wamwenyezaamu abagenyera nti bazze. Ye buli ssaawa ekikuwa essanyu ekimuwa essanyu kyayagala. Kyova olaba Faruku kiri mu rekodi. Omuzadde asobola okubanga munaku ng'akusomesereza mu kwokya kasooli na buwowoolo ku kkubo na kutembeeya n'alabirira abaana 15 mu buwowoolo mu kwokya kasooli ku kkubo. Abaana abo bonna ne bafuuka b'amaanyi. Amerika, Bungereza, Dubai, bonna ng'olaba bali bulungi. Naye wallahi nga bonna tebasobola kuyamba maama waabwe omunaku. Ate nga bonna ye yabaweerera mu bunaku bwe. Kisoboka ekyo. Naye nga bo bali 15 maama ali ogwo ye yali omu bonna 15 n'ayimiryawo nabo. Omuzadde yagenda mu ssomero erimu nga wendi tebanyumiza. N'agamba headmistress n'agamba headmaster mbadde nkusaba okkirize nze ngenda kujja nga nsiikira abasomesa sumbuusa kuba yali asiika bintu. Sumbuusa ze banywera ku caayi nze sente zivaamu tomunsasula twebale mumbalire mu fiizi w'omwana wange. Omulala asikaali bagoba mwana we ku ssomero ate lyakuuma. N'agamba headmistress nyabo nze kola wano ate nze mwana yange esomera wano ate nze kiroba misana nze bayeebase nze sente gwe wanze. N'agamba nze mbadde esaba mwana yange esome nze jja kukuuma n'emisana. Akkiriza akuuma ekiro neki naye ng'omuntu alina omulwaki teyeebakamu ku lulo. Naye oyo asikaali ayinza okumala byonna ng'omwana bamutikidde n'amukubira ng'ayagala yeejo n'amugamba dadi kubira ku ssula nze byange si birungi. Kakati abantu bali mu nsi muno n'ensi bagiraba bulala. Faruku ebyokufa bya ddala. Wallahi tugenda kufa. Abantu bafa. Omusajja Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagendako mulimbo. Bwe yatuuka mulimbo giwe erinnya yonna gye yalimu. Kati gwe ffe twagala nnyo okuleeta mbyawo ebyaffe. Agenze Nkowo, agenze Kolola, agenze Mulago. Nakano kankogere nnyinza okkerabira okumanya nga Faruku abantu okufa kuli kwa ddala ate kuli kuleeti nnene. Imaamu Sentongo mumanyi yali imaamu Makerere University. Mumanyi. Nabaddeko naye mu studio emu ku Radio Pal. N'agamba nti baalabanga waliwo obwetaavu bungi abantu bangi bafa nga tebalina ebaziikibwa. N'agenda wajibye muke ng'akyali mulamu. N'amusaba abagulireyo ekifo kibeere limbo baziikengamu abantu. Byemuke n'agula yiika 8 Enkoowe. Eka 8 Enkoowe. Bisabo by'omupiira 8. Bisabo by'omupiira 8 n'abigula n'amboole 8. Naye tageti ye n'agamba nti njiguze. Naye tageti yange
okusinzira ku rate y'abantu enfa gye bafaamu bajja ziikamu okumala emyaka 20 tejawoze na myaka 15 ngejjude omwezi kitegeeza yiika 8 nga temuli bitooke nambole 8 sajjudde era sawe kati banoonya ndala yiika 10 mwago era bw'olabanga wonna gwatulaba wonna ye bagamba limbo lyamba 10 mwago kati ze baagala abantu bafa tugendawo okuziika omukyalo omu muwala mukwano gwange yali afudde tulaba enkuba neetonya kati kabuli yaffe gye twali tusimye nejjula amazzi nensaba abakuuma batukkirize tuziikemu eri endala ne baŋŋamba eyo eri bukuti eri bukuti banyiniyo bajja abantu bafa falukubya ddala abawala abalungi abakadde abakulu ab'ebitiibwa abasereebu bannabyabufuzi baani bamaseeka bonna bagenda yadhahabuni bagenda wala yarjiun teri agenda nadda kyova Allah abuuza hal tuhissu minhum min ahadin faruku abantu abo bajja bafa oyina gy'obasanga togenda kwata AK47 interview oyina gy'omusanga oyina gy'oyinza okusanga rediyo mbono yali Ivan Semwanga uyampa ku ssente oyo Ivan Semwanga nali simumanyi Ivan nali simumanyi naye emba ndi nakawuka nsomesa yali akeeka kati ne bampitanga guest speaker kati mmala okusomesa bwenti nga omuzindalo no mba njogera bwenti kati bigamuruza ne bimukwata najja ku muzindalo wenali natuka leti ngero budde butono ne bangamba SHEIK kaleo ngeri jokere muko ne era nanyini mukolo okutebenkera yogere nezibeda kikatano kati mba nkyayogera najja nangamba musiramu badde cement ibintu by'abasiramu nabo binyuma webiti njagala kuwa ku sente goba gwe Semwanga gogana ne mugamba mukama wange njo kyayo data sente nagamba musirikale wegenda mu motoka musirikale naleta kabulifu case musiramu nangamba oyine kanzu ozekakasa ze kanzu zange wemba zitunga emakka situnga zino zammwe okola otya ntunga ekanzu nga ensawo ekomeno kakongobole bakuzine zammwe zikoma wano ezo ziri special nenzitunga nga anti batunga ntunge kati nengira musajja nampe sente Semwanga nagira jukira ntunudde eno ayiwamu naye ngogamba nkyali ku mulamwa sente ogimanyi sente ngimanyi eyabadde asomesa ku bya shukuru nga ntakyali siri kufa sirimu ijja abayi mugenda kufa kyoka shukuru ngobongo era yajijuza nateka neno yazijuza kati uyamaliriza yampa sente zaali nyingi ebyaddala era sifunangayo omuntu yali azimpadde Semwanga sente kati maliriza Allah yakole sente twaliwo baseeka bangi maliriza nga mpadde sente muno na muno zijjudde wallahi we natula bwenti bantu bangampulira ngandaba bonna bendi mu babbi ngera okuddamu okutula wansi bagenda kunziba nengamba Sheikh nsaba kujjuza kuuzu nenga njagala kuyitamu noyitamu biseera byali bya boda nenyaka boda paka natete oli nankubira essimu salamu litawa muganda wange ndi natete omusajja akuyita nemugamba sisesema takwagaza kujjako nemugamba nsikomawo to omusajja ayagala nambuze niyo mutegedde nemugamba oya Ivan Semwanga tewamutegeere yakuwa anti kati bambuulira oya Ivan Semwanga yesanga ngamba inna wallahi wayitandozo omwezi nga gumu bandaga ekifaananyi ky'omugagga ng'ali mu ddwaliro amusonsesa ebiwaya Allah amutwala kati nga ensi eno n'abagagga Allah batwala ne bamuziika ne ssente walaba amawulire ne bamuziikula naliyo kati enensi anaanaawona tewali kati abo bonna bagenze yiika 8 enkoowe zajjudde tunoonya walala Seeka waffe afa tunoonya we tunaamuteeka nga just kunoonyayo bunoonya kafo siga nti mulimu kasooli temuli muwogo tewali bikata bya lumonde bantu nga ffe balina amayumba mubo neyatuwaawo naye mwali byemuke omugagga eyali asobola okugamba nti buli lunaku njagala sula mu ruumu yange ku Afrikana kuba talina wano wokka Uganda ayina Zambia simanya Zambia ayina tukuze ffe nga abasiraamu tumanyiye mugagga gwe tulina mu nsi taliimu kati wabanga omugagga in fact bwe yali ayogera omuyivu yagamba nti lawukana ti dunya tadumu li ahliha enensi senga Allah atunulya bitiibwa byayo na bunene bw'abantu Nabi Muhammad yali baddewo nene yali mu kabuli minzaani ennene naye ali mu kabuli kati ani anaawo kakati gwa twabagenda e Makka buli swala gye tusaalira n'abafu ate e Makka tebiriimu bino nti omaze okufa
ate chairman kayogere MP ekitundu atuuse mukirize ne gundi ayogere omusimanya omuziso omutuufu omukubagiza omutuufu atuuse salamu ne salamu ya wagulu batolejo salamu alaykum wa rahmatullah basajja be bitambala ne bayisawo maiti kati bagenula ne speed temala ne batekako ne mbugali oba tukusa kwa subuhi mumuru wetuke sawa 10 ezokumacha sawa 10 olumala okusala subuhi kusalira mufukudusa 10 kuteekayo mu bugu muri so ebitweraza ebituwaga ku nsi kuno tubigende kompola temuli bahi temuli okufa ku leveling okufa kwa ddala abantu bafa wallahi abantu bafa SHEIK abantu bafa ate buli department abebiti si Uganda yokka America bafa omuntu avano nga agenze Bungereza agenze Bungereza kunonya sente Allah namutta mugendo malize yagenda nga atudde mu seat bamukomyewo bamukiriya lingira migugu yagenda nonya sente bakomeza omayiti buli department agicheki Allah agikuttemu baserebu abasirikale nga balina n'emmundu nabo bafa Kawesi aina n'omukuumi n'abato laba abachekinga abaana bato anti bwogenda enko waliwo side nga yo abwana n'obuza kati buno Allah yibwa amukolaki nabo abuchekinga nabo Allah abutwala n'embuto myezi musanvu abafuusa omuntu naye akutwala ate nekyewunyisa asobola okutwala omugagga ayina buli kimu n'aleka omulwadde asaba okufa senga ngenda bangi ava wano wali omukyala mukyala wa mukwano gwange yalwala brain tumor Allah musasira mwejjana brain tumor n'agenda ne basonde sente wafa mu Kawempe SHEIK mukwano gwange ne basonde sente zaali nyingi ne bamutwala eyo milioni nga 10 bamutuuse India bali abasonde baga mukwatako sente zino zibulako omutwalo nengo omulwadde afa bo sente bakyazikola ki bajagala omutwalo ne gusondebwa nawo ne baguwaayo omukyala ne bamujjanjaba n'abanga awona n'akubira bbaawe mwami wange weebale mpulira nteredde njagala tukomewo twebaze ku bantu mbadde ndesa abaana bange mungu ono yakola okufa kankomewo akubira SHEIK mukwano we SHEIK Kasimu wambogaawo kankomewo tukoleyo shukuru twebaze ne ku bantu abatuyambyeko mbadde ngenze esimu agijjako wayite essaawa nga 2 nga badde bamukubira salamu alaykum inna lillahi ajjanjaba nti nga yakuba omukyala ale tafudde kyokka abadde awonye gwe twatwala nga bamututte ku mujjanja yakomera mu ambulance eyali omuziisa omukulu eyayogera ebigambo mukufa yali SHEIK Muzata kati bombi baliwa mukabuli kati okufaani anakuona oli nnaku kulama amadha minka yaumu buli lunaku loloola lugenda si lunaku lwe lugenze gwogenda osala ku Monday zo zoyina kuwangala mu nsi osala ku Thursday zo zoyina kuwangala mu nsi gwe buli lunaku lolaba mu nsi lukya bwe ruti fasaa essaawa gyolaba ekoneti buli lwekoneti ajalinga esembera kajuke ligenda kona yakonye 3 mu 6 mu 5 mwaka oguwedde kati ekona tugeze okufaako kubadde China olabe okusembedde waliwo abali wano nga ndi mukwogera essaawa eno naye ng'okufaakwe ali Kampala okufaakwe kuli Mpigi kyola bwekutuuka bwe kuti ne bw'obadde tolina kikuluma wakiri bode ekunasula twala sanda buli lunaku ate ekyokuba ntoziise tezitegeeza nti tebafudde buli lunaku anti ebintu bina bibeerawo mu nsi buli lunaku wabawo abajje mu duniya Allah baleese mu nsi nga bo bapya ate buli lunaku mubaamu bajjamu kati gwe weeraba gwe jangu mubaamu abalwala mubaamu abawona mubaamu ayingira mulago mubaamu amufuluma kati oli mubaliwa buli lunaku sipiidi ensi abantu Allah gy'abato Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ebimu kubiriranga enkomerero mulirabanga okufa kwa rais edda abantu abafanga nakifuma nga afoogu nga mutya nosula mu nju nga mutya ne kati abantu faruku ogenda mu mochare yona gyoba ogenzeemu Allah osanga abakolayo nga alina ku munanansa alya anywa ali ku mmere alya namusanga ali ku mmere alya nomuga ne mubuzo wayo manze mbabuuza nange nga ggwe owaye kati gwe totya naga kati ate enkolenti wano wenkola ate bafa buli saawa tuba tulindamu ne bajja faruku nakati wenjogerera essaawa eno waliwo ambulance eri mu kudda Rivans ng'eteekamu gwe baleeta okujjanjaba mu ddwaliro bakolerayo ki
bajjanjaba kate wali wachi wali mochari era eddwaliro okuba mu standard olina obbayo mochari kati ko batutte okujjanjaba lwaki mochari ebaawo seka tumalirize kitegeeza nti bali ogwabwe gwakugezaako kati ebisigadde ne babirekera Allah seka tumalirize so bino byonna obwadde obyogera nga point enkulu eriku kufa abantu kakanya pressure era Faruku njagala mu seconds 2 abantu bano barekere ebibuuzo bino bisatu ekisooka bigenda kuleetera okwebuuza isookera ddala weebuuza ekibuuzo ekisooka wajja naki Faruku bwali ojja mu nsi muno wajja naki tewali Allah abuuza hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura omuntu tamanyi nti akaseera kaliwo nga mu nsi taliimu nga terina amwogerako byonna ebikuwago bisanze mu nsi wajja naki ekyo kimu engoye wajja nazo ezo business wajja nazo emmotoka zovuga wajja nazo mukyala wo wajja naye abaana wajja obazadde wajja naki buli answer egenda kunzika nga egatewali kati ekyokubiri bakutuma kyenkanaki ti bw'otali kifuna tolikkakkana Faruku bakutuma kyenkanaki mu nsi ekikuttisa abantu bakutuma kyenkanaki ekikuleetera famire okubanga buli omu akwevuma ne bw'otuulawo bavaawo bakutuma kyenkanaki famire ekaabe ekyalo kikaaba gwe ebyo byonna kale Allah abikuwadde kale sente oziina bakutuma sente ozifunye ogenda lya bbafu ya mmere olina omugaga gomanyi nga bwatuuka mu Serena oba Sheraton bagobamu abantu nti agenda kulya ate muneeba ogagga walenyo nga ati Allah akusala waman nu'ammiruhu nunaqqisuhu fil khalq buli Allah lwakkuza ng'ate kati bakutuma kyenkanaki era ogenda gamba tewali kati ekisembayo weebuuze ogenda naki anso kimanyi nti yonna eriemu tewali wajja naki bakutuma kyenkanaki genda naki ng'ova mu bulamu bw'ensi lwaki tova ku bantu lwaki tukola Katonda byakwagaza bakutuma kyenkanaki era ogenda owunzika ogamba ogenda naki laba na zino si zange anti neyo enfa zino ziriko banyinizo Faruku ne kanzu niba jimpa ngogenze njitwala nungi siyo oyambala mu bwambaze eriko banyiniyo ennyumba gy'ozimba eyo siyo wadde golaba yiyo bino bya dunia eno kiwani dunia etulimbira bwerere kazannyo muzannyo kubanga Allah yajoga kunagana muman i'lamu annama alhayatu dunya la'ibu enensi kazannyo gulinga mupiira dakika 9 era mugwesunga Arsenal ekwata Liverpool leero Arsenal gutuuka ne guggwa dakika 9 bwe ba Champions League ne bongera mu extra dakika gamameka era tumaliza tutegedde nti gwedde kazannyo kaggwa lire agwa kati tumanyika na kazannyo kaggwako era abantu bangi bakafulumye ensi neggulu buli awunzika omuzannyo guno ng'agenda Ivan Semwanga yaguzannya n'aguwunzika yagenda Sheikh Nuhu Muzata yawunzika n'agenda Seka waffe Nkata yagenze baseka abamanyi bagenze abayimbi babaddewo wano ne bakola byonna bye bakoze gwe teweebulira nabyo gwe muyimbi ali eyo akole effujjo mu nsi bagenze babadde bayimbi nga bamaanyi n'okusinga gwe weerabanga ow'amaanyi tebagambako okupa buli kiramu bwe bagambako n'owemula okola bitajja tobalabyeko bakafeero baze ne bayimba nga bayimba ne ku malayika ne bagivuma n'ogivuma ogira okuwula woosula ali ku malayika gy'agamba Mungu lega n'obononvuma ojja gendayo teyagenda babaddewo wano nga bamaanyi okumanya nga amaanyi babadde bagayina nga n'amanya gabayina ga mundu AK47 wali gwakyali omulamu teweebuulirira babadde bayimbi nga balinga rediyo Mungu teyagijja mu manda babadde baseeka nga bamaanyi ng'emizirano bagikwata mwena ne musirika seeka ayogera ng'omuntu awalirizibwa nga tebalinda mugamba nsirika awalirizibwa gamba usirika ayogera wallahi tebakyayogera bali wansi niwe osigadde era okyatawaanya nsi babadde bagagga olwaleero tebakyaliwo babateeka mu binya ne kesi zavunda tebalina kye bagenda nakyo kadhalika wa awrathnaha qauman akharin baana baabwe kati bebeyanjulanga mutabani bagundi nze gundi mutabani ayebase kati babanjulira mu beebase abali abalamu ofaaki n'ensi wajja naki bakutuma kyenkanaki ogenda naki ansa eri nti tewali kati ofaaki n'ensi
kola Allah byakwagaza khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab nakutonda kunsinza va muzanyo wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab nebyolifuna mu nsi muno nabimala va muzanyo tolajana totta bantu lwa sente zolifuna Allah azimanyi zolifuna Allah azimanyi abaana bo Allah abamanyi ne bolifa bajja kusoma Allah abimanyi towalirira nansi Allah era ati bw'onoolajana noyagala okululunkanya ne byesikuwadde nja kuddira riziki nkuteeka obunkenke okuwankawanka mu nsi ogenda funa emitwalo 2 Allah addire emitwalo 2 akacuke 1,000 mu disitulikiti 20 1,000 Mbalala 1,000 Arua 1,000 Kyotera 1,000 Bugiri 1,000 nga buli sawa obeera ku basi ogenda noonya 1,000 kati ate Allah addire Faruku ono yakkakana y'emitwalo gye 2 agiteeka mu Kampala kera kwacha sayini ngagenda gwalooza anti magezi go n'amaanyi go gagagenda okugagawaza addire emitwalo gyo 10 agikasuke mu disitulikiti 10 nga buli disitulikiti ogenda noonyayo omutwalo kika abantu kye baliko ate okomewo wano e Kampala bagobe mu nju rent amaze omwezi tasulamu ageze kunoonya riziki ate asanze kalisiti tokuwadde weeks 2 fuluma enju kati weebuze ensi eno etumaliramu ki wallahi si byakukola nnyo era Faruku abantu betukyaza ku interview wano balekerawo okulimba abantu nti bwongo bwabwe bwe bubawadde sente si magezi gaabwe Allah yabawadde biba kubanga byakusoma senga ba professor bebasinga obugagga mu Uganda biba kuba byamaanyi gola yali badde atusinga sente biba kuba byakoogera baseeka be bali badde baseeka boogera komanya okwogera mu bantu nga tebakuddamu gwoyogere dakika 3 bali badde bebasinga naye tebiriiko ebyo Allah yabimala kwano gwange omu yasoma irimu hadithi emu nenjagala inna Allah kataba Allah yawandiika byonna Faruku byolifuna nga tannatonda ggulu nansi emyaka 5,000 50,000 sana emyaka 5,000 nga Allah akimanyi ngenda tuulako wano naawe tukutwogere bino nebyogenda okuzaako yabimala gwe bya wiiki ejja tobimanyi ye Allah we yabimala era abimanyi programu yonna agina kati fe obuzibu waffe manyi zamani genina bongo bwenina zisoma ze ndi mugezi kukola ekintu nze tomanyi negulayo katomanyi Faruku yani tomanyi Faruku yani ne werabira nti Faruku gwagwa tebakumanyi gwani eyakutonda akumanyi n'obunafu bo n'ebbanga ly'obuzaayo ate otiisansi